buli mukwano gwange gwe nafiirwa mu guno omwaka I am glad. Buli mukwano gwange gwe nafiirwa mu guno omwaka 2026 kuba njagala ne bakaza 2027 kababe nga bakaju. This year whoever I lost, a friend, a partner, I'm glad. It made me bring out the better version of me. It made me draw light onto the past to know I was actually being blind. So mbeeraza nnyo okwawukana nange ndi bulungi ate nsubire nti namwe muli bulungi we muba mubi kinsanyusa nnyo. Yes, nze waliwo chali wange mukwano gwange yalina issues ne business ye nga nakafuna deal ya Star Times. First day nga nsigninga bampa million 3 nga we bazimpa zonna naziwa chali wange asenguke naye sawa zino nze mubi friends. Omulala na signinga sente 3.5 million cash nga nina mufunire essimu ya 3.8 nenyongerako extra 800 ne mugulira essimu essaawa zino nze mubi. Olanye gwagulira essimu? Atagamba gwe mubi. Kati nze mubi era ndi mubi nnyo. Tokaaba ali wakola yali walaji. Mwogera ku mikwano. Naye olaba lwaki olunaku nakaaba nali sikyogerangako nga najja nendaga abantu nti ndigumite bikibi kikachoba nesaazi nti by the way let me tell you kino ekituga ngo nokunywera kama mamijja biwulira otya bwe bagamba nga mushalo muye bakanya babwa bitwala ngotya kati nze leka nkubulire neralikirira nnyo era mama Jade no abaya ali ku internet yalaba emirimu gye netonda nga buli wenfuna akisanga mabanaye mu nsonyiwe nga sina ngeri gye ngenda kwewozaako wano nyatwezaako video wampeza oje ku TikTok matuli nga tusoma babiri ngabambi chokaza oba is he stressed oba I talk to him nga on the black sugar gumit mmoja tulikankabe Shalom ashe wampeza message tukwe wewe kutatoka ku TikTok nga tuli naye bwetu ngamba bambi kati stressed bambi nga binta wanyanze ngamba bane katoba oba shibawulira atya jukira kankubulire omukazi asigala mukazi gwomanyi nga lero bagambye nti Shalom azina sugar ne waitawo emyezi 2 ne bagamba Shalom azina sugar ne waitawo emyezi 5 ne bagamba Shalom ali sugar ne waitawo nere emyezi 2 ne bakomawo ne bakikomyawo ate ne batakomawo ko jukira nze nakolanga nawe challenge nkusana ne gamba bane waliwo yampadde ku sente yantuleko mulimba renze nkuyimbire ne tukola challenge ezo ne bazizza waliwo yazikomyawo okitegeera ne ngamba banna choka no. Are you in need of reliable services in general construction, architectural design, land and quantity surveying, chain link installation, and property management? Look no further. Smeaton Construction and Property Management Limited is here to serve you. We design, build, and manage properties. For more information, visit our website at www.smeatonconstructions.com or call 0787 943 539 with SAPAS 0758 821 603 or visit our offices in Nabingo along Masaka Road. Smeaton Construction and Property Management Limited. We rule. Oh no, mumanyi! Omtegera bulungi! King Michael Wuyo! Atuuse ku Serena Hotel mu Kampala nga lumu August musojja atumye King Michael Coronation Concert shinze mtwalo 15 emeze y'abantu 8 ya milioni 3. King Michael agenda kuba endongo lukoba ku lukoba hit after hit ekidongo ekitagenda kusirika okuva lwoyingira okunyumirwa okutali kugere okusanyuka abulikiddwa akabayimbi ba best be bonna ono dancehall star mujja mumwerabireko alina stamina alina momentum alina style oli King Michael wakabi muleeta obwana bu munange yakuba yanzi ba sente nange sazira banandi badde najja dawolai kati gwe werese ndalora be King Michael mu King Michael Coronation Concert ngalumu August ku Serena Hotel hategekeddwa Supremacy Lounge orona wagirwa Facile Safaris KCB Bank Club Governor Catalina ne NBS Television Uganda
Communications Commission UCC ekutusaka atakula bakunyoma olw'okwagala okugatta omutino ku music waffe obuwangwa naddala kadongo kamu n'okumugulira akatale ak'omulembe aka digital old is gold bakabikabi abagikuba nga 3 July ku Sheraton Gardens wano mu Kampala. Freddy Sebata, Dani Mugula, Matia Ruyima, Miss Sarah Saga Mwenge, Kakumirizi, William Mukabya, Masias Warukaga, Freddy Sebare, Gerard Kiwewa, Jigiri, Kasiwa Kapo, Harriet Sanyu, Nabitaka, Betty Nabulia, Aisha Nachito, Bonamu, atakula bakunyoma okuyingira shinze mtwalo 10 vyepye mtwala biyate meza ya milioni 3 Sheraton Gardens asa tumuro mu July tutandika sawe mu yakawunge kati gonobera wa atakula bakunyoma kale mu jetu takale tumekete senta balidako balikoleza ebyana bigwe national ya nange netia figa kyekyo magnific scientific gwewereza sente ekitigwe wagidwa UCC Rospom Afro Mobile Nesanyuka TV atolo de bitegekebwa baluna promotions. Ladies and gentlemen, nze Shalom Haddad Kawesi okuva ku Shalom Health Service eddwaliro ly'abasajja erisangibwa Ntinda Outside School Village Mall Katona Africa ku Ndundu Complex oba okuba ku simu yaffe 0705271973 ndine wine balukeza da Juggernaut da Encyclopedia yesebo kasomeko ono abayimba muse 5 rounds and above non-stop kitegeeza nti emyetololo 5 n'okwambuka waggulu ngatoma ate oyungira muli abasajja bambalina challenge bampeeza message Shalom mwemba maze siddamu kuyimuka nfuna obuzibuzibu mu maazanya nako nuna ku bbeere soko nyonyogere twakola 5 rounds and above ebyabigoba basomere muko byakola prolonged ejaculation ayongeza omala otambula osigala okyatambula erectile dysfunction abasajja balina obuzibuzibu n'okuyimuka kuba saluti nga mulinamu obuzibu mu nsonga za maka 5 rounds and above yabikola. It boosts sperm count. Ayongera abasajja abamu sperm ntono enkwaso zo nga ntono wazaala kati omwana akyabuze olumu amazinga agabusinga bagakola bulungi nnyo. Male fertility abasajja mazzi agazaala agakuyamba kwenye sperm mobility 5 rounds yakola. Restores manhood nerve damage. Nerves obusimo obwebera bwafa nga amaanyi gakendera mu kuba amazanga okozesa ku masturbation. Long term and powerful results. Bikolera ddala okozesa lumu paka alla lwali kuyitambulamu. Improves blood flow to penile tissues. Omusaya gutambulira ddala eno omusajja ne gubanga saluti bw'ogikuba oba omaze osigala okyalina amaanyi. Ngaka amaanyi nnyo. Kali ku 0705271973 tusangibwa Kisaasu kwa delivery mu nsi yonna. Friends of MC Mayor gaita mukitongole kya Equity for Men bakomyewo mu season ey'okubiri ekyaliwo omwaka ogweddemu akiraba ate omwaka guno tukirese mu style mpya Fireworks mu bbanga abayimbi bonna first class David Lutalo John Black Ruden Waikabako Pacific Vocals Ashiro Yujo w'obutiti Lady Pazo Lunabe Baza Chris Evans Suno Benne Mbazira Tone Dax Cartel Bruno K Abdu Murasi Maulana Net Rain Henry Mwante DJ SM Wakata DJ Brian Johnson ne DJ Boogie ba MCZ Kasugu ne Sharomba Kantu Nation Kagwa wangula ebirabo omuli obugaali ebyalani engato okuvomba Salon and Sands emifaliso n'ebigenderako n'ebirala Friends of MC Mayor fena tugwera ku meeting point eganda ke 18 ogw'omusanvu nk'emipiira 26 okuyingira kujja kuba mutwalo VIP emitwalo 2 ate emmeeza yakakadde ng'ebiwagiddwa Tula Africa Jolo Quality Properties Gibbs Bridals Salon and Sands Shoe Center Nati Hands on School of Skills Buganda Kombucha Viva Organic Rosemary Beddings Tim Bekare Zambia Furniture Top Prime Machines Dr. KG Beddings Balloon Power Center National Home Health Services Natamanyi kujivuga but now Sao is progressing wagamba olumala akantu kabi aya kayingida ali serious bafe watch time yajikubye neno birthday ya mami Jade ni mchala wange kemuyimbire tumimbire ku kato Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mommy Jade. Happy birthday to you. Happy birthday, Mommy Jade. Happy birthday. Happy birthday, Mommy Jade. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mommy Jade. Onaku olwaleero azise emyaka 23 gy'obukulu ne Shalom wapimpi ne mwana abendi ng'akyali obadde n'emyaka emeka katumaze kati myaka njagala yogemya oleme kwesibya tubadde n'emyaka gye tumaze kyekisinga obukulu. So happy birthday Mami J mukyala wange omulungi. I love you so much. She's my baby and I'm going to be
Herbal. Yo, I will not be like Black Sugar. We are going to be in love. We are going to be in love. Shalom munnaye wotabadde. Nina obufumbo bwendimu. Nkutidde gwera no, I'm not going to be like Black Sugar. Welcome to Sham 256 is happening. Tugamba, kaswe kigambo it is happening. Nalaba ne taata. Okulaba Sugar munna. Like I've taken. Nalaba ne taata. Mama, ne Sugar ngawudde mulavu laba erinnya forevermore. Kakanya uko. Ojja kuli editinga. Naye laba me I live within the moment. Naye unatagenda genda. You live within the moment. Bwebanga love ya week eno ya week. Naye no tegenda vaawo. Yamukulaga. Kumumula go. Ate omumanyi Shalom. Omumanyi. Naye obadde tobimanyi. Oba tomwetegereza omumanyi mwemanyi mulina ba mikwano. Lwakuba wagira asino era kati nze mpagira asino Ono yangulira frames ennaine ezaawo yanyonye kaluli. Congra doctor. Alina sente. Kadde munyo alina sente. Oyo abatamumanyi kati Frank Antambi amanyi kasukwa mumanyi. Frank Antambi kakusiga ekifaananyi. Bana tosiga. No kansiga ekifaananyi Frank Antambi kaya abatibira. Frank Antambi ba Black Sugar mpya ojjukira omugagga eyangulira Spects ne frame omwaka oguwedde. Gutaba na mpira Capital Shoppers Ntinda. Dokito oyo. Ati no Obi-Wan Ntambi. Ne Obi-Wan Ntambi kati Ntambi mulamu wo. Ntambi mulamu wange naye mama. Ntambi mula. Nsaba busabi bannaye wadde nga mukwano gwammwe leero temusaayo kyammwe mumuleko omusajja wange. Era nze sina kyenkumanyiko. Singa kuna Black Sugar yali addako mulavu. Eyani. Nze nani? Ye nani? Ye kenyini omusawo yangamba ne bana I didn't know that you can be virgin. Wala. You are. Najimu wanti. Sugar twabanga na kumusajja. Na anedda. Yanzijako embuzi. Kumusajja. Wala ibilaita Allah. Papa tula, papa. Papa jangu tukole. Ogadde shiga mulangira na usinache. Sugar. Ono musajja mpya asanze mbeerera. Wala ibilaita Allah. Mwana wa bendi banna itali. I know him. Yangu ya bambi yangu ya Spects. Wanga nyanti. Ate nyasoka zako B. Okitabye. Simanyimbu. Nendozo olabye omukisa wennagunaaba. Laba mamange atera mu kakyoba ki naye nze muna esisulirawo. Kutidde. Tokolazi? I'm on the go. Toswa mala wiki nga tewali muntu. Wiki. Nani? Wennobere wo kumacha. Mba nina gye ngendo sule ewalala. Bonna basaye mwezi okumacha. Zio kwa saa 12 ngwe na appointment endala. Era nga ndi mu kufumba kyaggulu. Serious? Wallahi bilaita Allah. Anti nze nina ekintu kyenkola. When I get misunderstandings with you and I feel like they are not resolvable, I start to heal from there. Nga wendi naawe. Kati nsobola okubeera nawe nga nakukyawo omwaka gumu emabega. Nenga kubanga me I'm very vulnerable to the extent ntino nsobola okunyiga nengenda ate nze kenyini ntandika tokunoonya. Oshegedde. Onyiga n'okolotya. Nze kenyini ate ntandika okunoonya kati okwewala ekyo. Mbeerawo era mbeerawo nga nkugamba naye olaba bino ebintu byokola. Onsindikiriza okugenda like you're pushing me away and I don't want to get to a point where I really can go. Naye woli mukunteeka. Kubanza wemba njagala omusajja. Nze mba njagala omusajja Shalom. Mba sobola kubeera wotali mba nkwagala nnyo. Mampulira saagala oveewo yadde eddakiika n'emu. Okitegeera? Mampulira saagala oveewo yadde n'eddakiika n'emu. Mba ndaba era nze I have the most effective communication in relationship. Bw'obanga oli mu relationship. Babo zukse. Ntinzukse kale nze mbadde ngenze kwa neno mkantu ne Shalom but I'm going to come back in like an hour. Awo yo ngate naggwako jja kundaba nga ntuuse. Without fail. Ochegeera bwe mba nemereddwa I warn you prior 40 minutes before. Nti I thought I would be there by 5:20 but now I've gotten caught up. I'll be home by 7. Nechiganyemu. If possible you can come and pick me. Chovolaba oyinza okwekanga ng'onsanga nnyo nze ne bba wange.
So mugamba If I you're might not have busy. delayed or I delayed, but you can come and pick me up. Era nze ku radio buli lwa mukaaga because he's a busy man. Ate bannange mbabulire bantu mmwe butamanya. Naye togeza n'oyagala omusajja atalina byakola eyo warning. Fuba okulaba ng'omusajja we ali busy. Baana mmwe, I'm giving you this from a lesson learned. Omusajja atakola amenya. Abino byenjagala. Nkutidde gwe Shalom. Shalom. Tugende mada bulirya omukazi ye nayina ng'oli eyo. Omusajja nga ali available nkubulira ebigambo bino ojja kukaba nga gwokaba gwokomba n'eminyiro ojja kunuunako nze nkubuulira. Omusajja nga ali ayidu. Because olaba my man is very very busy. Mwe muli mikwano gye now you know he's a doctor. Ali too busy nti sometimes tabeera na mugwanga oba naye olaba waba tabeera mugwanga bwe baba wa flight ey'abasawo bamwerako neya family. Kati nze mba ngenderako for like a week nemala nenkomawo nenkola ki kati nfuna off ya week nentuusa omukulu nenkomawo. Kati wadde ogamba omwana obwala ali eyo weewale nnyo omusajja atali busy. Omanyi lwaki nalinga ndowooza nti omusajja okubeera naawe oba okukukolera ebintu nti alina kuba nga talina byakola. Kumbe n'abali busy babikola. Every Saturday my man has to drive me to work and take me back home. Every Saturday? Yeah, because it's a day where he's a little free. Ogenda kuli Kode FM? Yeah, ate nkola kumacha. 6 in the morning ye alamu yange yanzukusa. Morning glory neruma. Mukaka morning glory? Nkutidde tulina sinza. Wakanyoka morning glory? Nkutidde. Aha. Actually yanzukusa around 5. Neguseka. Nitugenda ne munaza kusawa wonge mwana bawo ba wange muna nze mba n'omusajja wange aba mwana wange munaza ba wange nze munaza nze mumwa I miss you nganyo sete bwaba ali mulavu bawo gwa munaza wakola ki nze mumwa gwasala n'enjala buli kimu ku bawo gwakikola n'omusenya nemugamba baby open your mouth nenkuta aga wansi nemugamba wider nenkuta aga waggulu nemugamba now the tongue olusi ne kamuchokera nemugamba I'm sorry does it hurt nasoka nawandula asenyusa mafumbe gaina kuba mafumbe abantu ayige ekintu ekyo actually ennaku ezo nali mulwadde ne bangamba ina time for the problem is kati nga sinza siya binyoka siya mmere yaki ne banganda obuzibu bwava amazzi nsenyisa amazzi ga tap kati nagavaako nsenyisa amazzi gabuguma gaina kuba mafumbe oba tosode funa gabuguma gaina at least gafumbe gabenga mafumbe but it is more healthy if it is lukewarm water yakani musaka no tusakota hita mangendo okunaba ndo gabuguma kati kinsenyisa gabuguma ekyo nga tete mukyogera mu abasawo nja kubeera mukyala doctor bwana banga doctor tweyagala feka deep in love ngandi wano njasama butamanya era nze njagala omusajja ngali mu industry yange era nze mbwamwe ba DJ mbwamwe abayimbi mbwamwe ba MC mbwamwe ba producer mbwamwe ba videographer mazimwe mataka mulinga bi bantu abo babinyo nanze nno nali ndowooza otusako oyagala otyo omuntu atali mu industry yana kutegeera ati ila haula maswali omuntu nga yatonda omusawo jukira kati bajukira basoma bamanyi arteries omutima bagumanyi nti eno left ventricle eno right ventricle bamunyale atale nkugambye byonna babimanyi kati amanya nti kakati the heart is pumping more blood nakukakanya mwenze nolavudde ndi okolimira ba ex soko bakolimire bafenga babungeta eno lavo giraba sigirabanga nako good morning love baby how are you mukama love can't banange okay babe soko bunega ex aga kubonyabonya gawereze sale mbi naye kati nze kale lwa kwanti nonja okana n'omuntu simubalanga ex naddala nga tonzalangamu kaba ex nawe yanzalamu nga tolabirira mwana sikumanyi tudem kanjogera nawe yanzalamu nga tolabirira mwana sikumanyi yakuzalamu nga tolabirira mwana yakuzalamu kaba ex nazala ba moyo mutuukirivu nalabikirwa Maria nga Maria
nanga dalina oba kanjogera ka bad black wali lwelwe agita lwelwe kubo you a passerby omusajja gwazamu atalabirira mwana nawe sikumanyi tomusika nga nako era ojja kunsanga ogambe owefuula mmanyi ojja kunsanga ne bange mugambe meet my obby oba obby twasomako fenna yakuzamu natabirira mwana strictly obby old boys old girls kati ntandika okunyonya meeting atata w'omwana wange atalabirira mwana tomanyi bei ya pampa ya eri mmeka asomerawa asasula mmeka olebezze mmwa namuzaalamu nze yakuzaalamu toddamu gamba abantu nti wanzaalamu nze yakuzaalamu bw'aba talabirira mwana yes oba tewanzaalamu saakumanyaako yadde wali mukwano gwange he was a friend era we've never had sex nze ba ex bange nali sibawaako walayi kibadde kyetaagisa kipulangayi najibu yani Chepwemboy erinnya lyani my name is Chepwemboy by the let me teach ne mwine erinnya lye mwampita kama kwengana nengamba ateryo litandisa nake my name is Chepwemboy Nancy Imani Wakesho means what? Tomorrow's hope. Yes, we begin to. Muwamanyi takera. Tomorrow's hope of faith. Yeah. Ne bwolaba mu nkoona sigenda mbwa mmwe. Ekyo mama yamanya nti nenkeera ajja keesa. Osigale ng'okyaliwo. Kati nolavu nga wawa yangu okigenda mu shuga yangu. I've actually been with this man in this relationship. See, mpesa ne papa emyezi 4. Je byanyenyeza omutwe. Takirabanga. Agamba naye bannange. Actually 5 months now. Emyezi 5 nga muli mu love. Almost a half a year. Mba mutambudde. Relationship eno eri ekyekutwala ekyempya. Nze naye simanyi nti nno. Nze nali manyi mbuno tulina okulizoninga ne Shalom simanyi lwaki saabuuka. Nga nkulaba okolera Mama Jaden buli kimu. Mama Jaden tayeta akweta 50-50. Kuba tajikola. Wali wajja ku relationship ya 50-50? Lipstick. Thank you. Kalera abamyu wetu abagamba. Agenda kunja Samira. Balinga amaziba mbi. Wali ko relationship ya 50-50? Yali ya 50-50. Yali ya 80-20. Yeah! Ng'emyezi egimu enkwata 100. Tori kaba da mami. Mdala nzita. Yeah! Suga tuwulira. Sakolike. Relationship gyalimu. Shalom ojjukira lunaku kyayo ssente nenkugamba nti omukulu agambye nkulekereyo ku mafuta. Olujjukira. Muneezaalizanga. Nolashwanya ebbeeru y'emmere. Weyateekanga sate mu relationship? Sateekangamu mu relationship. By the way, nze ndi bwe nti. I don't know if I was just designed like that. Naye we ndaba nga you're my partner. Renataze wegaganula. Yeah? And if I'm the one that is getting more than you, I don't see a problem in doing certain things. Kuba problem unajifuna. Omwana w'obuwala don't contribute anything. Lero gatusa ze sound. Okoledde abantu. Omwana w'obuwala don't contribute anything. Yakabwaggwako ne woba olinako omutwalo ku ssimu. Sigala mu nzikiza mweringize nga buwundo. Mukubire omugambe wakati wali masannyalaze agagule. Nga lwato contributing. Enjala weekuluma nga tewali mmere waka. Fuluma genda ogule chips z'okukubo lya komawo okabe nawe enjala. Enkutidde ggwe. Wamma tukivubira ku Shalom 256. Shalom 256 mumanye ebizibu byammwe. Nze nkugamba omwana ow'obuwala I learned the hard way. Nze nalinako omusajja gwe nadating ebiseera by'emabega. Namusanga mama wamwetedde tifini y'emmere. Ngenjala ebatta mu nnyumba. Naye tifini baweerezeemu.
ngamba yiyi ne banyazaala babi bannaye kakati akugambe I knew it had to be that. ne juice mu kicupa kya Rwenzori nkutidde Wanji? kaakati enjala weebaluma fuluma wabweru funa woolya Gomwana obwala ali eno. fuluma wabweru funa woolya koma wootuule bwekiba jjukira okuyoninga kuli contagious bwanayayuya nawe kijja kukwa Kati bwe bajjagala. era mpewo ya mu lubuto ausa alusa ziruma n'obejjagala empewo ey'obwereere mugambe sibejjagadde enkubye empi Kati obeera omwagala shu. Bw'otuusa okubonyaabonya bw'otyo omuli. oba temubonyaabonyezza akole by'alina okukola nkubulya Shalom kino mullo because you know why omusajja bw'okwata ekkubo n'ocontributinga kino tekiriwo n'ogula yeetaaga kiri n'omuwa atandika okulowooza nti omugula attention ye oba omugulirira oba odibye tolina woolaga kaakati olina bimukolera omukuume si bwe kiba keeko kali ke baagamba bannaaye sugar's been used I did things willingly. You were never used. I did things willingly and if someone's n'oyo omuntu yennyini wabalowooza yankozesa you're very dense. What a wow. Because wemba nali nkozesebwa nalibadde nkyaliwo paka kati. You are being used. Okitegeera ogenda kolera omusajja ekintu ngalowooza oli mwesibako wadiba ojja kugula emmere omusajja agambe nti wali wakwana kuwadde ssente utandike kwewozaako gwa bwenzi bw'ogula emmere nga tatalisewoza mmere iyi nze nafunanga bizinesi Crown Japan yakuyise ka audio temwakawulira wasenga asidi ekikulu kakati ndaba ne Crown Japan kakati tetumanyi abantu batandise okubuzaabuzibwa katulina omufuna ntumuteeka mu fix nengamba kumutala kuno oli mupya tomanyi bakadde ubaddeko otegeera nze nagendako waliwo nagendera ku best nga njaga kumanya kiri ku best ekisa ne kinkwatako olwo nengwikiriza bossi waawo tebanjagaza bossi wa best director Nyisalongo ne bamunjagaza omuvubuka nga ngamba lwaki ogendagenda ne mugaago nti basimye story gye nakoze and they called me ate Salongo agaba sente okitegeera nga banneesibyeko nga gundi anneesibyeka ngamba mbusimanyanga ate ako video call mbutugende nga ndi ku video call ne mugamba gundi nga exo nga byagamba mwana gwereka nkubuulire narcissist narcissist yabaati ambuli abantu bakyogera ku TikTok narcissist waliwo kaneka naakaala. When you want to see that someone has narcissistic behaviors they will act too protective. Too protective agenda acting too protective yet in the right sense ali mukwawula ku bantu abalala akujja ku bantu olowooza Bashalamu bakwagala lwaki yasaze bwatyo naawe mugondi nga lwaki ayogera ku bbaawo bwatyo kati olina ku lumu twali ku Impala Betty asobola okunjulira naliko ku Impala tugenze nywemu kashisha nzire wakakuba nali nsula munyonyi ebyebiseera nga waliwo video yali efulumye nanga ne kati gwe waneeno otukugamba Shalom ogamba Shalom mukwano gwo biki nembaleka jukira already nina ebindi ku mutwe nembaleka ne bogenda ne mugamba oli musiru kati gwe oba kola kye boogeddeko oba butakikola baali kyogeddeko kitegeeza ki you didn't play your part well bw'okwata ekkubo n'okera ku makya n'owa Shalom ebyokwogera kati gwe abasoose okwokya wagwa abantu wadde ffe byetugenda okwogera neyanziza nnyo come and pick this call okitegeera jali ewaka genzera bamami wange buliwo abantu ebyokwogera inze Shalom I've fallen out with a lot of people nenina besitayogeddeeko nga saagala kuleeta kubawa byakwogera okategedde kakati bw'otuwa ekyokwogera ffe tujja kwogera
Chovola banzwala olunaku primary yanyiga n'agamba sugar alinga bigwe napamya ku macha simanga ni toxifyinze ne mugamba nze ne wona nvuma nti ninga binge ensi era banti nyirira gwamanyi tekijja kujjawo kintu nti baawo wa buutu nga kiriko n'obukakafu bwe kitu ekyokwogera ojja tena otugamba nti no ina relationship baawo against a whole week toyogedde naye nange nenjagala okulumirirwa our sister on internet nenoonyereza endo kizula ngali ku getaway ne daddy Getaway chichi. Getaway ne daddy staycation nganya ali ku getaway oli gwaita omwami ate mwami ngali ku getaway ne daddy no mwami ekalangala nze video zina ngenda zikulaga offline segedde kyo ngamba I'm not getting daddy baby waba daddy ate banji banyivu I'm trying to understand. Yes, you know, yes, let's together. First celebrate more. Shalom. Chiringa onobera ne mamije saga chikugerezaako. Kangereze ku Najib. Ageza kwoli enyinyi oli kutu. Bawa kuwoli. Kale. Prima. Bawe ya mugamba. Nti agenda ku vacation. Agenda kukola for 2 weeks. Ne China. Simanje ya mugamba naye ne waite wiki nga tayogera naye. Wiki jamala nga tayogera naye ne tujja ne tumugamba sisa tumugamba waite tumugamba nga bawe aline daddy aina daddy wa butu wa simu tu era bana balita no bakafa ku TikTok nze nasoma naye kituufu nze nakola bwenti kituufu Noli excuse. Hey, I'm trying to go success card. Jikira yakamala sina success mwako gwedde. Ba prima. Nga easier. Yes. What about relationship ngala just like marketing strategy. Nayenza banga marketing strategy. Yeah, kamba yali oli ayisewo. Nayenga gwa batwadde ebyokola ki? Ye point. Singa twate twogedde nojjafuna byakwogera. So the people we fell out with nenga tobogera ako tokala kutoba abanje nnyo kankuweyo wanene. Sibogera ko tontambala sikutambala. Byamirimu. Ate ne bagira. Anti checho nedda nze navayo kyeyagalire naye yavayo nga nze nkyaliyo. Yali akuteka kembera naye kenyini. Nengula ne keki nga bamugobye. Eshugo manyi. Ningamba nti happy radio for. Eza go labo omulabewo ngali munnaku o celebrating kati le kankubuulire bwemba sikwagala. Buli kibi ekikutuukako. Naba maaso bwenti ningamba alhamdulillah. Neisengalo bwenti maaso. Allah webale. Alhamdulillah. Naye akirozezzaako. Buli muntu ajja kirozaako. Ningamba katono maze novaayo. Kati obikyekyamuto. Simanyi nasembala. Bubi. Nasembala banga alanga Facebook live ningamba ani agenda okulaba. Ngalanga Facebook live. Facebook ekyali kibadde. Bachakola kola yo. Tuteka ozimwe. Nabakato switch. Tubona dajeno nga tulabazi. Era nagamba. Bana ani amuli okompi tumuyambe tumulaba. Bana be kimusumbu ambu. Obala kwa mwana wa mukaka chiza plan kid. Sema da itro ni babe bamuzala ontinda. Kitufu. Bwe bangamba. Anti kati wojja mu field muno. Ne oba plan kid Shalom. I know. Olina okumanya nti bonyigiriza tuli bwana bwambata. Ate bwe tunyiga tujjayo enjala. Abasibo bonsiba plan ko tunabala gamba oli plan banyiga. Sine ekyo. Wotulaga amaanyi fe tujjayo enjala bana bembata. Kubanze kankubulire Shalom sisagana muntu ayagala kunziza mbulamu bwe nalimu. Tebakikulimba. Bwoba okwata wenzi jakawogo wallahi bilaita lamba nja kufa naawe. Era nkukyawo obulamu bwange bwonna. Ekyo bonoke yakyoga naga omuntu azanyira mukaliya. Ekyo kitabula buluno kyo omuntu azanyira mukaliya. Shalom bine bigambo mbikugamba. Jangu nvuma kola buli kimu. Bwe mpulirira mbu yagenze ku record na complaininga. Rotegeera nti saddugala kungulu kokka.
N'omutima muddugavu. Nze nina magoye enzirugavu. Oli ki? Namagoye. Namagoye tabeera. Black albino. Namagoye tabeera. Eno black albino. Nze no kala si ya bulijjo nti just mbuno ndi muddugavu. Oli black albino? Nkutidde ggwe. Omwana wa monjalo ne banna. Kaakati nze byonna tusobola okwevuma ne twetwala ku TikTok okuneeno simanyanga YouTube kantu biki. Toyingirira mulimu. Toyingira mama Nancy. Toyingira baana. Kuba wobayingi omulimu no tusoke tuguleke bana babiri wobayingira. Wenkuyingira ojja kumpulira mu nnyolo. Mbanzi mvayo zonna. Oyingira mami Nancy no yingira n'abaana. Mvayo zonna. Zijja ndi full packaged. Kuyingira kusensera buli omuja simakebera bukebezi bwenti. Omanyi yakuba omukazi omukono ngagenda okuzaala. Kimbaako. Mbanja fa naawe. Kati ate omulimu. Olina yingira mu. But they may take hatred serious. Or disputes nzitwalira ddala serious. When I fall out with someone ntitwalira ddala serious. Nti nene nya buli wolinya. Nene nya buli ekikwatako. Nti ne woba ne mukwano gwange nga mwagala nnyo mmuleka. Yamba mwawo. Mukulekera. Era mba nsabe sala buli lunaku. Nti mukama omuntu ono yankola ekibi wolira banga musonyi wantwala. Tusonyi wakoze ki? Ntwala. Bwolaba omutima gumunyungukamo nga musonyiwa. Nzijembere naawe. Mpumulie mu kifuba kya Ibrahim. Yes. Kwa nnaku zange zaziweddeyo. Ziba ziweddeyo. Kankubulire Shalom mwewale bino ebintu ebyasimanyanga forgive and forget. Simanyanga we are all human. Mistakes are human. There are certain mistakes that can never be undone. There are mistakes nze newala nnyo omuntu ajja nayogera ekigambo. Ngenje tosobola kudda n'obagamba bannange wano bwali busungu. Ate oyagala nze nkere ku majjukira nze bwe nnakuddiramu tulina okutambula tupepeye. Bagambe era ddiŋŋanye naye tojjawo kye wabateekamu kiri. Olina kukosa mu public. Kyova olaba nze omuntu wammanjiza ku internet nkuluma. Ekyo nkikugamba kati. Okyogera proudly. Nkuluma. When nakuwa sente ogenda kujja bagambe nti yansasudde. Maybe ozuma on conditions. I'm going to pay you, but you make a video that have. Tuogeze mazima. First bagenda kulowooza nkusasudde lwa pressure. Aba yamwanise n'amusasula. Secondly, togenda kujja kubagamba ti munnange she has actually not been a bad person. Natuse nga nange obwavu bwe bunyigirize nnyo nga ndaba bwe nnaamwogerako yayinamu kulinnya ajja kuvaayo ati ampe ssente. Because abantu abamu bavaayo ne boogera nga ssente toyagala basasula ne because oluddewo okuddamu muwayo ku ki. Shalom ffena tulina amabanja. Nze bwe nkulaba ku Shalom 256 oba ewantu wonna ngoze n'ogamba nti mmanja sugar. Shalom yaba agenda okuwa ssente. Kyogenze. Nze ekyo kiba kiwedde. Nze buli muntu amanja nze n'abantu abali bammanjizaako ne balowooza mbeerabidde oba oli awo nga wali mmanja emitwalo gyo 15 nga kwegiri munnaye namaze nenfuna ku ssente ndowooza ozirabe ebambi kale no sugar yo actually a good person. Olwo lwajjukira okitegeera toli muntu mubi naye nze wojja n'ogamba sugar pay me onsanze ku live kuliko abantu 3,000 oli mu kuŋŋamba nti ommanja mba nkumaze. Era nze nagwe na textinga ne mugamba olaba ebyo byokola obulayo eddakiika 2 mbe nga nkulumye kati bamugezi. Omuntu akoledde ekintu mu public kiba tekijja kyuka. Kiringa Shalom omukazi mwawuza tugambe oyo Shalom amanyira n'okummanyira kyokka tamala nako. Anaddayo n'abagamba nti omalako ebyaddala. Jjukira bakikuwaayiriza tekigenda va ffe tujja kola ntuga si musajja. Alebeza kinna amawale. Tekiri tuvaamu mu mitwe nti tomalaako. Kyenayidde gamba abasajja kati waliwo abawala teeke gye mwaleese. Singa wegenjeza ennaku zino abantu abasinga bonna abawala bwe baawukana n'abasajja ekiddako kiri kimu abadde ampita emabega. Naye abasinga munnaaye siri mu kuwolereza bakazi naye nze ndi mukyogera because I am a case in point. Mullo with proof.
Ayiko ina busongo. Twabyogera nako munnaye. Ina busongo. Waliwo nedda kagambe waliwo no gayo. Mulo. Osobola mubuuza kuba gwe nasooka n'obuuza. Nze yafuna butakanya na ex wange. Ne ex wange IT guy, ex wange omulala. Namuvuma baby daddy. Wamala muvuma oli na hacking muki. Nangamba nno gwoliko ABCD. Nga bwagenda eno byabamu. Era awo akuweereza ssente ziba mpitirivu. Olunaku lumu ofuna 1.5 ebiri zikwata naye wakomawo nga bikyuka. Then boyfriend oba girlfriend we waawano yoono. Oyabera ku TikTok. Shuganga agumira ebintu. Nkutidde. You're fucking serious? Yeah. Ne mu confront kati ngenda dduko waneno wetuva mu kamera bwetuti. Tondeka genda. Lwaki abala bakwesa nnyo teeka embu omusajja aba dance yagamba. Nayinza banga tamusiyagane nga yakimusabako, but also I want people to differentiate being gay and having anal sex. Byawukana. There is anal sex. Abakazi waliwo era n'abakazi aba enjoying anal sex. Be stupid. Labayo era n'abakazi nga ba enjoying anal sex. Kino njagala tukize ku like ku level ya normal sex waliwo aba enjoying anal sex. Ng'omukazi yagala namuzina mu bbina. Okitegera kye nkugamba? Simanyi botegera kye nkugamba. Ng'omukazi gyali. Sio gye bali. All abantu aba watching upon sites. You've seen women have. Yeah, we have seen them there, but okay. Okay, wachi atabavayo n'agamba kwatabiye ko. Anti wabawo omuntu nga tayagala nga omusabe ebbina alabira ddala nti oli musya kadde kankubulire. Osabe mama Jaden ebbina abagenda kweralikira bano bonna. Ng'omugambe nti no baby nnyingireko wano. Abatagenda kuddamu kulaba jebbi nga jebbi. Amulabanga mujjawe because lwaki omusabe ebbina. Shegeeza oteekwa okuba ng'olina gye wali gye. Katuyagala kibeerewo ne wano eno. But some people want to explore certain stupid things. Lwakuba nze simanyi abalala naye lwakuba nti mu Busiraamu the only right way to have sex we baatulaga ewasooka. Ne mu ddiini endala si mu Busiraamu. Nze simanyi ati kati endala sizimanyi nnyo. Bali Musiraamu? Ngaye gwe Nansi. Nansi abeera Musiraamu. Taba Musiraamu kubanga mama wange single mother tunyiga bana ne tubakyusa n'amannya. You a Muslim? Ebyaddala? Kineewuunyisizza. Naye kati bega waloteeka abala gye baleese. Omuwala ngenda na interview nakoze. Omuwala nannyumiza. Nangamba abala bo kye bakola. Akugamba I want to try something new. Yake nyinyi akusaba. Kati mb'olumala kubanga abagagga bano abala abeetunda. Bw'amala n'okkiriza awayitayo ebbanga ng'akubira essimu ndi mulwadde kulira. Siri bulu njagalawo ku ssente. Ng'omuwa ogusooka nga zimuggwako ng'addamu. Bannange wayagala wanyuma wannyonoona ng'omuddamu ng'agamba ngenda vaayo njogere senga tompa ssente. Mala binyumi twaddawo ku Black Panther taddeyo najibu. Mwana tunyumiriza. Omwana yankubidde. Yankubidde. Kazi bakubidde. Yange abala bakola teeka eyo agamba omusajja I want to try something new. Olumana alioka kutaka ku blackmail njagala ssente. Gye bali. Abamba kikwesa kubba. Gye bali Shalom. Ne waliyo genuinely omuntu atakyagala. Nze nabeerako mu relationship. Omanyi nze nkola sex in the most nkuwa obudde nze leka gambe nze nsobola olaba nga jjamu akutte nnyo ne mugamba tupakinge maaso g'ekino ekizimbe nze nkuweeko emisana oba misana oba eba tinted otaba tinted tusobola tule mabega ne tusooba ochegere kati nze I'm fun like that mu sex naye olaba omusajja nga buli kimu mu kikoze kati nze nagwe naweerako ku express
One Express yentebe. Mukwano ye. Nga bwavuga mwali mwevuga oba. Atwa parking kyagana. Nga tebakiza parking akwere kubo bali masamu ndabo indicator. Ngemotoka tulaga efudde. Kama ngwanti kwiki ziba zanguwa. Dakika 5-7. Nzikuki mbasi dakika 5 mbanko ze cyamba sinachi. Anti kwiki yebe kutegeka wotukire waka. Kalotukire waka oba togenda mmala mangu kana akasooka ke batero mmala mangu. Egwe mulama gwa kwiki sikusanyuka nywa kaba kampi wetegekere ekiddako awo manye kijja semontu 10 okisegedde nengo labo omusajja buli lwe mbeera mwogera agamba manjagala tukoleyo ebintu kati tayogera kintu kyayagala mukole mubuuzi oyagala thibisaamu oyagala ki osoka thibisaamu nga baali kusaba abaana akwesiga anti omwala nze mba ngenda omuleeta osokiza bawo nafuna thibisaamu nomukazi mulanga woli omwala nze mba ngenda omuleeta ate mba wendi omusajja ngo mwagala n'omukkiriza yabaka n'omukazi omwala nze muleeta iye osobola okutta omuntu omutima gwo Wagamba yaga tukole ekyo ekipya yaga tukole nga takyatula ne mubuuzo yagala thibisaamu nti asije njagala nti oyagala ki kisikale manjagala to exploring exploration tejja paka linagwa kwezo message nemanya exploration yechi nemanya exploration yechi naye nenchireka nembera nga atakirabe nemubuuza ojjukira voice memo je nakugamba je na recording ojjukira je naganga ngenda nje recording ona ba watu sakaseera shuga wachita kireke nedda anti echo baga oso olaba musolo sirikaye ekintu kijjanga kiri kwecho kyekimu there are things there are people who would be talking about nenga boyogedde buli oyogera gwamu wecho okwogera kati no kireka see kwata ne number you call the rider kati monjaro obagirete wano neta atusange waka agaba sanga wano mugakola ne kubundi kabaya ne mulabi abono bampamba buwa shikanya kati ne ekika kyenkula naku zino ina answer zange ziri bbiri ansange esoka namba eri mu chat ya monjaro ansange esoka bituufu buli kyoyogera kituufu eyokubiri kusinga kati atenza usina battuka ondabika kikyaganye mboza lwaki shalom lwena soko sirika ne sitaddamu bintu bimu. First of all, people keep picking on you. Ekisoka it hurts, but ekisoka eri patebere woze wangudde ate obwanguzi mba nabo kuwadde dda. Ekyokubiri abantu basuubira nti ebintu bile ekikoge wala ebintu ekogerako nga si bituufu nga naye twali agadde bibe bituufu mullo kati nze nyinza obutakuddamu directly naye nze sobola okujja n'enclearinga awo wenatuuka nanga twagamba bwetwava bwewa okularinga yanga bagamba muyombi shalo muyombi tewandikira linze waliwo ne yangamba tewennyonnyolako the devil is in the detail devil gwenjagala ennyo akosikagala nze bantwala banene clarifyinga edde omulangira ndawo siyantuuzako mu studio ya Radio 4 nenga twange ogiraba yeyeyo mami jeno yangu the stocks zino oh that's nice just stocks nanungi jabbi agatoka labi kakutuuka nga kuwe fort nyambala 40 nebo oli mukyoli mwine ebigere neno ngani ekigere eki bula tukola naye naye mama gwenda jibu ekigere kyani ekyo ekigere mama ndoza kye stamp kye bagamba stani mulinyirire ekigere kya najibu yaga stani mulinyirire linya stani mulinyirire obavu mulinyirire najibu ekigere kikyo gwe walwala ngoli mtu afuna kenjovu elephantiasis manyo avana gile fit la wala wa sugar la tigecha sugar la beti cyo tigecha kirungi mama kwa olabira ku ngalo buwanvu mukwana olabira ku ngalo era ngenjala zezengalo zimagala ddeda byebigere tosa kuba nangalo nungi nobera nebigere olabira ngalo za jebbi nungi katosubira nebigere lwakuba jebbi lwakitosala njala ate nga nkakasa abaana babendi bakuba finga banange tudde ku point twetogera kuba narcissist omulabira wa
signs ziba nnyingi nnyo. Olabira narcissist mbukati natomera. Abatayagala obeere with people around you. You don't have to be with friends. When you introduce friends, mukusoka baba balungi, atoka natandika balabako ebibi. Naye gundi ono ndaba nga atali mukwano gwo. Gundi because some of us want to. Me, I worship my man. Musajja wange kyangamba kyenkola. Bwangamba nsaa kulaba ne Shalom. Shalom ngogobeebwa. Naye nkutegeeza ne gamba munna. Katuline tulabe gye kiraga we bananjawa n'akomawo. When I'm back to the streets. We shall talk but now. For now. Omwami teyakusiimye. Takwagala. Era ekiba kisoboka tusobola n'okwogera naye tumugamba bannaye ate kati Shalom wawe yaganyeemu tutereezeemu gwa. Oshegeera. Kyokka gwe lava esookulesa mikwano gyo. Iye mukwano. That's bad. Ate mukwano gwange ogenda kunzina. Kyokka okyusa zirayini buli kaseera. Buli wafuna lava empya ng'okyusa layini ng'ofuna empya. Kati nno anka alina layini nga yeye. Nze buli kaseera shuga nkola na layini empya. Naye nompangaddemu naye yaziwangadde naye. Ewezezza omwaka n'okusola. Kuba nagifuna mu 2024 nga gwako. Kati Walabira narcissist munagwa mu narcissist. Akusalako abantu mikwano close relatives abakwagala nga akwagala ng'oli wuwe. Kyokka ate omulaba omuntu oyo asobola okunenya ebintu oba asobola ye muntu aba atakwagala naye ng'akwetaaga. Takwagala. Naye ng'akwetaaga. But they need you. Era asobola okukola ekintu nga tali remorseful naye n'akwetondera to keep you. They know the right words to use. They know the right words to use. I'm sorry, Mama. Mani mkwa kwange yampa interview yalaga woyo. Jali. Jali Delisha Music. Yangamba balina linnya libabawa. Mama. Baba itanga mama kwe bafuna ngamta mama. Naye nze muna abasajja bange for some reason bonna bampita mama. Lwaki bafanya mama waabwe? No, not that, but I also actually love it. Bilinga mkwano gwo bagwa mama kwanazo omusajja. Yes, because me I take good care of a man. Nze leka nkubulire. Tebakulimba era nze buli ex wange. Pozi ko nga teyatwala notes naye buli ex wange musajja mulungi. Omukazi yenna agwa mu ex wange oba ofunye omusajja. I teach them to be very open, to be very clean, babira hygienic, to know how to I teach them how to communicate. Omanyi wali abantu abali mu relationship nga bogerako embozi yaabwe eri wano. Owaye sokisi zange ziriwa? Wanedde ku sokisi zange. Naye bujo zibeerawa. Onnabiddeyo ku kisumuluzo. Bane siraba kyaja yange nga yemboozi. Nga tebatulangako kunyumya mboozi, basaagemu, basekemu, okitegeera ngebe tebayifunangako. They don't know how to joke, tebejjereganga mukko nga biri serious. Wala bafunira emboozi. Wano oh yeah. Ye mboozi. Olumabule munebaka. Teri nakubuuzako munno oba awulira bulungi oba awulidde bulungi oba binyume. Iye mukwano. Mba munyo kwogera mukazanyo. Ate bw'obanga leero deteriorate nze ku kyabaddewo eggulu nze nkutegeeza. Era nkubuuza did you have a good day? What is wrong? Leero tebinyumye. Okigamba omusajja? Endowooza mbaddemu n'ebintawaanya. Wali ngambye prayer. Nitsoka netukyogerako. Next time when you have something that is disturbing you to tukyogereko, we say how to go about it, tufune engeri gye tukolamu ebintu ebirala. We could maybe use a movie, maybe use a walk, a drive, and then come back to the nkuze engulu feeling zikomewoko. Sugar, me have a challenge. We bakuba akapiira. Mbasa. Nze nno nawagidde France kululu. Mwana gwe batujjeko. Nze nalaba ngo gipostinze. Nengamba buli munange gye mpagira. Tikaze simanyi bya mupiira. Naye kati nabireko tobakogo wagira. Mbaleke. Tobamanye bizibu. Tobakogo wagira. Ekinyonyi Premier League addamu gwa 8. Tuddeyo ate mwana. Awangenda wagira Arsenal. Katalwa Arsenal. Sina chakola yes. Era Arsenal jumpayo musambi wa Arsenal gwe mbambira mpagire nnyo. Mbappe. Mbappe tali mu Arsenal Madrid. Kankwe Saka Pogba. Bukayo Saka. Bukayo Saka. Yekba ate muddugavu atamanya akapiira. Bukayo Saka. Tosajja akyaliwo? Asamba namba ki? Yagenze mbe sectors. Ate Odegaard. Njagala kutonera bba wange mujozi guli original. Kaswa agenda leero. Alina Bungereza. Akuletereyo mu $200.
bibiri andetereyo omujozi gw'omwami mukolere ne keki ya Arsenal ajenga ngena nakola ka outfit nga ka Arsenal naye nga ka bikini area then mukolere cake ya Arsenal nkole makeup njagende wanaziro ankole makeup ansange nga ntudde nga ndi mu goalo ya Arsenal awo mwami wange Bukayo Saka jatebe atwale chikopo chenkwakadde abala mwenda mu kiyige. If a relationship with a guy timu jawagira automatically join okuwagira no sango musiru nga mugambere bya Arsenal bagenda bikuba omusajja nakuwacha sente ngo wala Arsenal jawagira katinze enaku ze nasoko sangiramu omukulu ye doctor tuli mu courtship twesanga dda ne katwano nga tuli aliyo cheating relationship eri enkadde nga moving on mangu sugar nalisi sugar nze wenkuchawa no mara emyezi ebiri ngo obuyana okogotu ya nosi bwe badonjagala mbanduddewo nga nkikola zibe sawa na 8 ku 7 zennaku 2 ku nnaku 3 sisukawo bwemba mwawukanye n'omuntu ate munnaye nina obuzibu nze wenfuna stress mba nina appetite ama stress eater ndya nze simanyi abantu bagamba nze naye banchaye sobola kulya kwolwe mbanjagala okulya CJs. I want to eat good food. I try out restaurants. Byebyo I try restaurants. Ugende ku mahali wani wachaliwa Repan tugende eri wano ntinda tugende kwali ku mahali ya nakola byogiranga awo ye muntu wange Repan chona chalanga Shalom nze nawonolanga ebyawungu njabira nibambe mpadde ba customer abantu baguze dio sugar nangidde business nze nja kulanga muganda wange sugar lanze business yange ya dido game mazima papa balanze business sugar lanze business ya oro nali mu Uber Uber nambeleza nangamba kano kachinga nange sikamanyi kadi ngenda okusomako nga kalaga simanyanga oba satisfy yourself oba wena mani oba what nga kuliko ne mugamba enerabika diruddo onyanya mwana ge wampadde wentinda mwana muto nangamba bambi chenja kati waliwo yangambye tayina manyi ga kisajja nangamba sugar simanyi chakola ne mugamba kwate namba ya Shalom bambi omwana aze yangambye katoto nangamba ngamba okay so yange bambi abala muyige abasajja babaagala yangambye I love my girl naye munne notes bumala mangu wadda chikabi nanga sugar yampadde namba I was like kale sugar tuludde okwogera ne sugar olanze business yaku award naye award za Friends of Samuel Services award ekutte naye as award oziraba singa sirabamu award ya artist of the year Shalom omuyimbi wa Miracle Shalom trending number 1 sugar oyimbi naye olaba nga sinti noli mukwano gwange bachi banaye mukkiriza amazima nze muyimbi atabadde upcoming wasimbulirawo ebintu byenkola mu nyimba zange audio production video wemba kwagala fly Dubai it's okay bobo era kolo ogenda kuba no muyimbi tulina munakantu atenga muyimbi no salinga awadi yange yo mu mweri wali neyo muyimbi wenjirabirako nedda eri gye wampa weri ogirabako awadi buli lwennyingira bwe manyi no bagamba enfuufu ebadde nnyingi ennaku zino musimule kwa awadi esimulweko Shalom Health Services naye bali kuyimba olemesa mushuga ngenda nno kuyimbira ddala temunnanfu bali bamanyi osaaga olunaku lwewave Kenya Shalom ye lujja kuba we luti Mungu ono atuwa obulamu inshallah bwe tunaba tuwangadde nga tulina obulamu nga tuli ffenna lujja kuba olunaku bwe luti ng'otudde ku pressa nga ya concert inshallah bane Allah akikole mama inze wenategeredde shuga tulange ekivulu kyo inze wenategeredde nti nno ngenda kuyimba bantu banjawulo kunkubira ng'ate bamugaso mu industry ba producer ab'amaanyi sagala kwogera gundi manya gawe bayinza olowooza baagala kunsayininga oba bayinza otandika okugamba naye record labels abagagga baazo nakubira naga bambi you really have a nice voice. Am I talking to Sugar? Let no one tell you nothing bad about you. You have a nice voice and you can sing and bina producer bange nange bachali bange siba akabinyo neba tusogenda yoko nawo mami Pademan Kaliwa ntujege and now Dopa Beats ne Eyo Montez eyo sebo wakali eyo Montez chali wange amanyo okunkonako kati njaga tugende yokeyo nayo tabadde mu remix ya Nansanga negwendoza buli remix by the way waliwo omuvubuka gwe nalabe gwe mwabadde naye segment official nakata kwa collab
ekyo kitali kibi kuba yagambe tayagala kuwa ba secular artists abensi ne segment obogamba nti no toyagala kuwa Black Sugar collab ye Black Sugar asobola okuwa collab kyekibuuzo kyoba olina okuba nakyo tosobola muwa collab yasobola okikuwa segment oli muyimbi wa gospel but you don't have a beautiful voice era oluyimba lwo walwogera bulungi nnyo AI netuyamba nerukuyimbira wanaate kati wetuze nze leka nkubuulire ololimba nalukola mu challenge naye olwa AI baba kutuma baferi era nekuba kati damo kayimbe baba kutuma baferi yogeza ngano kona bwate segment wayimba nga bwoyimbidde ddala ayogera bwogezi nganze nkutidde segment ayogera bwogezi ya so AI nejenega baba kutuma baferi yogeza ngano nsongako oja kugwa mu taxi maxado abula mukamolina amanyi yo neyimba ate ye segmento era segmento toddamu kutuula wantu wonna ng'olina amawaggali apaana. If it were not for AI we wouldn't have known your song. Naye wawandiika ebigambo ebirungi yewa Matayo omutume ebyatuuka bulungi nnyo byali bituufu nnyo naye kaakati bw'ogamba nti nno toyagala kuyimba ne ba secular artist n'ebigambo byaffe bireke Taxini Maxado eri secular eri secular toyambala bya kiniga yamba yaddala nga bapapa ate mama gwa assistant Jesus kubanga tosobola kutuula n'ogamba lwakuba musabira mukama amulokole. Is Segmento married? He's not married. Nkikakasa nti you fornicated because you've already had sex before but you're not married. Jebbi wa manimbi wokola sex nga tonafumbirwa mu Bible, that is fornication. Oshage nedda mbuulirira olwo wamaka nnyo waneeno olongezako kulaga nti olowooza omanye eddiini naye naffe tumanye ki eddiini okitegeera Shalom bwe yali kukazaako mu kisenge buno mu kisenge mukwano ndeka wabula tonzijamize buno buwoomya entoli olaba ekyo kiyoga ti kyoleese kituufu nnyo kano kolaba kaneeno okasaano bwoti abasajja abagende wagunja okugera wano bwoti wano kaba omwegundi ojja muyige remix ya Nasanga ani asinza okukolera kati sobola oyo muntu wange nnyo namukola challenge nekuba $2,000,000 Nasanga ladde lutya nga sekubidde sayi Nasanga remix ekintu puzzle kye yakoze nadde sikisuubira puzzle yayimbye nnyo nagambye abantu nadde sikisuubira puzzle yayimbye bulungi Nasanga amasanga ebigambo ebiwoomu ebipaane kyenjagala okumanya buli omu yeewandiikidde puzzle yeewandiikira buli omu aba yeewandiikidde puzzle oli muwandiisi era abaali bakuwayiriza nti be bakuwandikira enkudi bakuveeko ojja kuteekamu nga vidiyo eggwayo nga bwetera okukola jebbi producer omulungi kapaati ka puzzle mukatweremu abantu okitegeera nga buwoma kugambye tondaba nange bwenkomyewo tuli mu kukola Nasanga benengeri gye bulimu nga musawo kwata najibu obuteekeko atuwanira bbaawe nyo tobulya nga bulinga mama Jaden oli akunkumuka lumonde kino ng'okyasiza oti kino ekituga ng'olina okunywera era mamijja biwulira otya bwe bagamba nga Shalom yebakanya bwe babitwala ng'otya kati nze leka nkubulire neeraliikirira nnyo era mama Jaden waba yali ali ku internet yalaba emirimu gye neetonda nga buli wenfuna akisa nga mabannaye mu nsonyiwe nga sina ngeri gye ngenda kwewozaako waliwo nyatwezaako video wampeeza ojo ku TikTok nga tuli nga tusoma babiri ngabambi is he stressed? Oba I talk to him on the Black Sugar gumit. Mmoja tulikaankaabe Shalom. Actually one person message tukwe kutatoka ku TikTok. Nga tuli naye bwetu. Ngamba bambi kati stressed bambi. Nga binta wanyanze ngamba banne katoba oba shiba awulira atya. Jukira kankubulire omukazi asigala mukazi.
Gwomanyi nga leero bagambye nti Shalom azina sugar. Ne wayitawo emyezi 2 ne bagamba Shalom azina sugar. Ne wayitawo emyezi 5 ne bagamba Shalom alya sugar. Ne wayitawo nere emyezi 2 ne bakomawo ne bakikomyawo ate ne batakomawo kujjukira nze nakolanga naawe challenge nga kusanga ne gamba banne waliwo yampaddeyo ku ssente yantuleko mulimba lwenze nkuyimbire ne tukola challenge ezo ne bazizza waliwo yazikomyawo okitegeera ne ngamba bannaye kyokka nno kama nsaasire simanyi wakyengenda okukola kituufu ne munaye bali bakunsibako kyokka munaye abaami baabwe be baali bandiko wololololo bebi wange nkwatako nasanga oyulika buyulisi Shalom agamwa mukiwulidde nabagamba time abaali bagamba ate leka nkole omuntu asobola okwesooka omuntu asobola okwesooka n'agamba shuga kino nakino nga tayagala oveeyo bw'otukira bajja gamba shuga ayogedde kubanga oli agambye abaali bagamba mbu nali nkulya nga babbaaba bali mu inbox yo out of respect ndife to respecting mikwano gyaffe nga tugikkiriza naye nga nze nabeeranga nabo ng'akuyitako nakuba kabina n'omugamba ye ate okoze otya wanjidya ate sirinzeka n'abalala abakyaliwo baba bulungi nnyo ankwandikira ewana eno ono nno bamusuubiza massage nakiraba I knew it naye Shalom muzereka mbabulira abantu bajja kunkyayira buli kimu naye temusobola kunkyawa nti nawaayiriza nze sirimba ate omala kunyigiriza okwogera amazima suli mazima nti bagoogera anti era kyova gano nagaleka nabyega kwa kikapu gano nagaleka bakimushuga okireka tekiyita okitegeera nobawombola kati so omanyiza serabira point gye mbaddeko segmento tomanyira bantu badde kunasanga bannange segmento yalina ekivulu ate kati Nobert agenda kundetera obutakwogerako naye Nobert omuvubuka omala mugamba nti abeeremu amagezi wano weyazzolekanira waffe wano wajjajja waffe wano waffe wano tomala gajja n'ogamba n'omala gasama okitegeera kati wogamba nti nno sobola kuyimba namwimbi alisako yakitegeeza buli muntu yasinza okukolera I didn't expect it out of him. The rhymes and how he brought back the gendo gule motoka guy. Yeah. Ochegera by the abasinga bebuludde bakomyewo obupya. That we are soka. Wizo teyayimbye ne bayimba. Ya byena sanga okufa obufi. Bubi nnyo. Nnyo. Yayimbye bulungi nnyo. Nnyo nga gye nkomeza. Wizo actually gave us a thought of we miss Wizo. Sandra Teta muganda wange ne Wizo muganda wange think of hitting studio more often, think of kubanchi manyi mugenda mu studio era muina gundi audios, think of releasing Wizo ne wobo yimbye weka oba get the collaborations. We miss you, like give us more of you. Abantu balekera olowooza nti no okuva radio yafa okyali mu depression. By the way ebintu ebimu tebivaawo kiringa fiirwa mama, you never heal. Waliwo ebintu ebimu nga you never heal. Oyagala banne kakule ola break up esinga okuma mu nseno a friendship ngeweddewo ne badde yaddala ne love wadde omwagala ebyaddala it takes time to heal. Ate nze oba love kale ewange etera kuba friendship. But anyway, byonna because I invest a lot in my relationships, whether love or friendship. Nteka mu nnyo, nfaayo nnyo, I sacrifice a lot. Relationship so not take mu sente na alowooza kukozesa. I sacrifice. Nze nsobola okuba nga ekikuyisaawo ziri emiliyoni 3. Nze waliwo kyali wange mukwano gwange yalina issues ne business ye nga nakafuna deal ya Star Times. First day nga nsayininga bampa miliyoni 3 nga we bazimpa zonna naziwa kyali wange asenguke naye essaawa zino nze mubi friends omulala nasayininga sente 3.5 million cash nga nina mufunire essimu ya 3.8
ne nnyongerako extra 800 ne mmugulira essimu essaawa zino nze mubi. Onaye gwagulira essimu? Atagamba gwe mubi. Kati nze mubi era ndi mubi nnyo. Tokaaba ali wakola yali walaji. Mwogera ku mikwano. Naye olaba lwaki olwo lunaku nakaaba nali sikyogerangako. Nga najja nendaga abantu nti ndigumite biki kachoba. Nesaazi nti by the way, let me tell you. Buli mukwano gwange gwe nafiirwa mu guno omwaka. I am glad. Buli mukwano gwange gwe nafiirwa mu guno omwaka 2026. Kuba njagala ne bakaza 2027. Kababe nga bakaju. This year, whoever I lost, a friend, a partner, I'm glad. It made me bring out the better version of me. It made me draw light onto the past to know I was actually being blind. So, mbeera za nnyo okwawukana nange ndi bulungi ate nsubire nti namwe muli bulungi we muba mubi kinsanyusa nnyo. Yes. Era buli lwentegeera nti noolika gwe nagulira essimu nno baagibba. Ati batula ne bagamba munze yaginona. Lwaki era bagibbanga gwe? Gwalowooza ndi nonze yabba essimu y'omukwano omumanyi nsolo gino nanze kennyini with my face. Naye bambi sole. Bannange 20 tugenda Mami Ali Namatovu Strong Woman concert. Bana party ya Fire Baby. Fire Baby yabadde etya? She sang very well. Of course kati yayimba bulungi. We never get surprised. Woni nwaja yimbye bulungi nnyo. We never get surprised. Okay. Mbajjukiza 20 tugende ku Serena wa Mami Ali Namatovu Strong Woman concert emitwalo 10 ale bad vibe 18. Nsobola okwongerako side endala ngomaliriza. So banne twagire Mami Ali Namatovu 21st. Attacking Mike abayitanga mu August. Banne mujje twagire King Mike 15 meza milioni 3 mujje banne tunumirwe nnyo ddala. King Saha nga 14 August ali awo naye kololo banne mujje mitwalo 25 meza milioni 3. Leta nje kubire ddala lumu. Ate mbajjukiza Simia Construction Company bakubaliza amayumba architecture balina hardware byonna ebyokuzimba ne interiors ebikati ndio mu nyumba basangibwa Kampala na Bingo ku 0758821603 kwesa Airtel Pay osasule emisolo gyonna ng'onyiga *185*47# emisolo gya government na byonna ebigenda maaso Shem 256 Media Street Baby Fana ntuziika byonna emikolo tuwe emirimu muzika tustuminga okuziika ate atakulaba akunyoma nga tutumule mu July tugaba ku shato nao mujje twagire lodge fight sabataji kazugwe kapo yaba mbanda banda akadonka emeza milioni 2 milioni 10 ne milioni 3 emeza milioni 2 milioni 10 ne milioni 3 ndale mitwalo 10 ne milioni mitwalo 2 ne muri mukaziwe kapo ye eyo ngenda gamba bawa nga supporting mimi akadonka mye naye nze abakadonka mabasigadde sibamanyi naye kulwa kaziwe kapo ngenda gamba bawa nga supporting. This is Monjaro. Eranga business. In Monjaro. So yange kati ndi ku bachita maintenance package. Ngenda jivaako. Nasoka nene kuba 2.5 nenzira ku 5 milligrams nenzira ku 7.5 nensala nenzira ku 8 jenjagala kati jivaako tomalaga jivaako nensoka nensala nenzira ku 5 milligrams. Ngenda je kubira. Ensala weight ngenda je kubira. Ngabantu balaba. Which way fana? Chidegwe. Sugar ino omutima. Ogako kuba empiso. Tukozesa underarm. The fuck? Huh? Sugar. Yeah. That's me. Tankazemu muni. Sisobola. Ne katono nnyo kayise tokalaba. Sisobola. It's very small. Sisobola. Kati ndi ku 2.5 for 2 months then njivekola bano. Kati awo. Olina okwekumira ennyo ku maama gye. Oleme kulwala siriimu sukali. No. Nga tuwunzika. Watu gaako tumaliriza. But the song, the remix was nice. But also, this is my genuine opinion. I feel like yabadde remix ya nasanga teyetagisa. How I wish Kalifaganaga mwamwaddeyo oluyimba olulala olupya
nitugamba Khalifa featuring so and so ngalupya kubanga nasanga yakola jukira mu biseera bye nasanga yakola bwe bamukomezaawo era akoze era tugenda nakwagira Khalifa ku kivulu kye so kati wano mwali mwadde project empya nzo ndaba tosa kujja nongamba nti amoke luyimba lulungi tugateko muyimbi wokusatu oba kyamagero luyimba lulungi twa tulina ofuna writer tukola ona nyimba bbiri zokka tona wakayimba kalala ani na bbiri lwenayimba ne nze omanyi njagala nnyo okwogera ne proof eziri ku YouTube yange z'ennyimba zange lulu no lwasooka amoke era nono amoke video ono kyamagero video toyimba nkona mimi mulala ina nensolo yimba no mimbi na gwe mba mungambi yimba naye nga mu musiimi toyimba nkona Amos Lovens yani oba Temunya kaimba na Amos Lovens tomuli yanko sikaina simanyi na mmanyi toyimba nkona naye nino mimbi gwe manyi gwe bayita Amos Phantom Amos vamos anti erinnya eritufu ye Amos birungi Amos erya ddala naye erya stage akozesa vamos era ye tulina collab mu studio ejja fuluma essaawa yonna oba gwe mugamba muyinza banga mawulidde akayimba kaffe ke twayimba Muraka Sugar muyinza banga mawulidde akayimba kaffe ke twayimba ndwawo osanga abantu nga beba Amos mpezi ko Amos Kigali atuletera French beans kusaba toggwawo takawuli yango ani agwawo baby wange toggwawo kayimba laira wallahi bame mbadde sikamanyi nengenda kanoonya kali ku YouTube gye kali buli wamu gye kali nga mwendi bataka kubafu nyumwana amwizo omutima ombyoyo omwana oyo no mwana nkubulire bwe buzibu ze nebigambo ebimu ngisagamba bantu nayo tatuga sukano bannange tubagala Thursday nungi mbere bulungi happy birthday mami Jaden again and again mami Jaden birthday liwa oba lero hanji mwavu tujja kukola after manye tankaka oye babi wange tujja kukola nga kasente kaze mwindi yatukuba zonyiza sanga oba sitayagala banna no sita abantu wange tutatondele na kuzino daira wallahi wabijjawo my brother mukwano baloganzi mubere bulungi mweraba